Kyagulanyi abali ku lusegera amanyikiddwa mbategeeza mojje mwongere ku security mu mbakaga mmwe era n'ebintu byamwe variable items muzijje mu nju zammwe omuli sente n'ebibugagge birala kubanga muhozi kye yakoze wa president kyagala okujja okuraiding amakaga mmwe sina kindi awambeko omukugwe strictly family ba Kyagulanyi sentamu omuli baganda be amanyikiddwa mujje valuable items zammwe mu nju zammwe n'ensimbi kubanga muhozi planning okujja okuraiding amakaga mmwe sina kindi okukwata omukummwe nga ina kyagala agezaako kunyiga amapeesa nga bwe gali kati ekyo mukitegedde bulungi nnyo nakyo nkimazi kya security alert esemba eyokusatu mwenna bannayuganda baagala enkyukakyuka most especially ba foot soldier mwenna bannayuganda baagala enkyukakyuka most especially ba foot soldiers mu Uganda yonna ng'oyagala enkyukakyuka ngenda kusaba n'obuwombeefu bw'oba olina ekintu kyonna ekyefaananyiriza okwagala okukola action kiteeke mutwe gwo tokontaktinga mukulembeze yenna wa national platform mukole ebintu byamwe nga temuyinvolovinze mukulembeze yenna nkiddamu ba foot soldier mu mambuka mu Maserengeta mu bukiikaddyo mu bukiikakkono ne mu Buganda bwe mba mugenda kukola ekintu kyonna ekiinvolvingamu action please don't get in contact with the leaders of national platform ku byalo byammwe ku parishi zammwe ku magombola kammwe kabere MP eyagudde oba yayiseemu don't get in touch with them kino jja kunneebaza mugende mukole bye mwagala wabula temugezaako ku involvinga mu bakulembeze bonna tugenzo kizula nga abantu abasinga obungi babadde batulyamu olukwe ng'ate bakolera state so temugeza ne mukkiriza ne mugeza getting involved n'abantu abo ngambagamba twetagafa tugenda kukola kino tugenda kukola ojja kuba wakakimugamba wetudda kikantono nnyo bajje babalye so ngenda kusaba yenna foot soldier gy'oli please togezaako n'ogamba nti ogenda contacting omukulembeze yenna mukikola ekintu kubanga buli kimu kiddeyo mu ngalo zo ng'omuntu ayagala enkyukakyuka nti power belongs to you not to leaders not to politicians ba politicians bafu bwe fufululufu so kyonna kyemukola mukikolenga mmwe temugezaako ne mugetinga envelope n'abantu abo ekyo nakyo njagadde kibategeeze mu security alert eyo esembi eyo tusimbula video mukusimbula video onako lwaliro byabaddewo jjo mwabibategedde byonna first lady Babi Tungo yalumbiddwa mu makage ne bagasalaasala ne bagamenyaamenya ne omutulugu yamukolako buli kimu kye bayagadde mukolako njala tegeeza ensi n'eggwanga nti first lady aweereddwa ekitanda ensambya gyali mu kufuna obujjanjabi then oluvannyuma ajja kusiibulwa adde mu makage nkiddamu first lady yaweereddwa ekitanda ensambya video muzebe zibaddeko abatazirabeko eziri ku Facebook ku Twitter ku TikTok ku YouTube kweziri mugende muzirabe video ezo first lady yaweereddwa ekitanda ng'afuna obujjanjabi mu ddwaliro ensambya ebibadde byonna ebyamutuuseko ekiro byonna birojjanga birutabaalo mugende mulabe video ezo bwe tuva wano kuba ku channel ez'enjawulo kweziri ngenda basooka battirako obutambi butono nnyo first lady ng'ayogera then nsumula information na buli wagenda kwata ku mutwe ekisookera ddala njala nsooka okubaza first lady Babi Tungo nawo oli muno baka njala bukuweereza bukutuukeko webale kwagala mukulembeze waffe webale kwagala nsi yo webale kulwanira famire yo webale kubeera mukyala mugumu ekigambo kyoyogedde jjo nabadde ku live nga nkuba amasimu ngezaako kwasaganya abantu muna okumanya mbeera kimulira buli kimu naye ng'akatego k'abasajja kano kadde kakukwata ggwe namu ku baana bo babateeke ku mudumu gw'emmundu basobole okumanya president waali oba president yafulemu akatenga jje naye unfortunately okiconformance olwola whatever comes kyonna nga kiyamba ggwanga you are ready to sacrifice yourself so first lady Babi Tungo webale kubeera mukyala mugumu kulwanira ggwanga lyo kwagala bawo na family yo tojjanga okwo jjo bwe nabagambye nti bana basajja banoonya president kwekwata Babi bagalirako n'omwana unfortunately first lady akikonfaminze bw'agambye president nti yonna gy'oli sigalayo as long as nti olwanira ggwanga lyo nze wendi wano kye baagala bakinkole
ekyembadde statement gyembadde njagala yenowa jenjagala musoke mulize bulungi nnyo ng'ategeeza ensi kyonna kyekiri asigadde mugumu amala okuinkurizinga volume bw'ati bw'agambye nze ndi mugumu obanga olaba gy'oli nze ngenda okujjayo totawaana togeza nsonga ndala ze ziba zikujjayo gy'oli tibasinze njiddemu nze ndi mugumu obanga olaba gy'oli nze ngenda okujjayo totawaana togeza nsonga ndala ze ziba zikujjayo gy'oli tibasinze kankabaddemu nga kataddemu eno ango leka tusimbula information nze ndi mugumu obanga olaba gy'oli nze ngenda okujjayo totawaana togeza nsonga ndala ze ziba zikujjayo gy'oli tibasinze alright first lady atugambye president yonna gyali kagobake bwe baba baagala ng'ensonga ezimujja za babi amugambye tatawaana asigaleyo ekijja kijje nze I salute you we bali nyo balire ddala kubeera mukyala mugumu na buli kimu mukoddomi wange Solomon Kampala wonna wooli beera mugumu kikutegeeza nti kati okuze ensonga zonna olina zirabanga we ziri nkwegayiridde buli wabawo ensonga etuuka usooka okakkane tokozesa busungu kubanga bangi baagala kutukozesa nsobi ate ove mu mbeera Solomon Kampala wonna wooli nkwegayiridde wabawo ekintu kyonna ekituukawo kati stay calm be strong maama omuwulidde tata gyali naye omuwulira kyakola ki kyaliko ninda kuga nti wabawo ekintu kyonna just compose yourself stay calm topapa kubanga bakwagala nnyo ng'oli mu anger mood bakozesa kye baagala okola ensobi so wonna wooli beera mugumu we first lady kati ndowooza kansoke mbawe n'akatambi ak'okubiri ensonga zayogedde ku zimu ze bamuwadde ebiramu jja byerabira muwulire abasajja bano kye mbagamba bulijjo nti omutuusa akulembeddwa mu 7 obwongo balina butono era tebalina bwongo bulijjo mukiwakana kati mugenda kyewulirirako nakano kankazanyireko emmanju eri then nkazeeko n'emiryango eno mukawulire bulungi nnyo njagala mukawulire bulungi ng'ayogera omusajja najja n'ambuuza mu lunyankole nti muganda we gwe waleeta okwesimba Kampala Central wali olowooza ajja kuwangula munajjanga abantu eyo mulowooza banaawamba eggwanga bwe bati n'ensirika omulala najja n'aŋŋamba wagenda okufumbirwa omusajja omutujju omuganda ng'abanyankole tubalaba era n'ensirika ebyo byonna byabaddewo of course nga sinazirika naye ndowooza y'ensonga lwaki byampitiriddeko nga bambuuza bbaawaaliwa Mbagamba simanyi gyali. Basically, it was an interrogation. You could see bazze kutwonoonera kwonoona bintu byaffe naye nga main point baate banoonya mwami Kyagulanyi. Naye njagala kukumya mwami Kyagulanyi gyali yonna nze ndi mugumu. Obanga olaba gy'oli nze ngenda okujjayo totawaana. Togeza nsonga ndala ze ziba zikujjayo gyo. Tibasinze. Alright, ekyo mukitegedde kati tutandikidde luddawa embeera y'okwonoona amaka ga president ze tubatandikira then mbawo information embeera y'okwonoona amaka ga president bweti bwe yafaananye bo baakoze buli fujjo eryetaagisa okukola bamenye buli kimu ekyetaagisa okumenya abatamanya ngamba abo buli kimu ekyetaagisa okumenya bakimenye abatamanya ngamba abo buli kimu ekyetaagisa okumenya bakoze eki bakimenye amaka ne bagafuula bulere abasajja abo buli kimu nga bw'okiraba amaka ga president gasigaddemu kintu kyonna kyadde kiyimiridde enzigi bazimenye draw bazimenye masanyazi bagamenye
internet bagimenye, kamera bazimenye, buli kimu kyonna bakitutte ne bakola buli kye baagala nga bw'abanyonyodde mu makage bwe bakikoze. Kati ye embeera ebadde maka ga president nga bwe yasuze olunaku olwajjo. Kati ebyo kansoke mbijjemu kubanga bingi nnyo. Bwe mmala bijjamu eno ye statement president gy'akoze njagala osooka obbasomera ensi etegere bulungi. President yawandiise bw'ati agambye, hundreds of soldiers descended on our home in Magele last night. Abasirikale nkumuliitu bazze lunaku lwajjo ne basalako amaka gange e Magele lunaku lwajjo. Most were dressed in SF's uniform, while others were in regular UPDF uniforms and others in plain clothes. Nti abasinga obungi bazze beenanisa engoye z'amagye ga Muhooza ga SFC, nga abalala bali mu ngoye za UPDF bali mu uniform za UPDF, saako n'abalala badde mu ngoye eza bulijjo ez'abantu ba bulijjo. Many of them they were drunk. Abasinga obungi wattu badde bakubiddwa nga banyweddemu akayaga oba banyweddemu walagi. They came with ladders ready to climb upstairs. Bazze n'amadaala nga beetegefu nnyo okulinnya okutuuka waggulu gye badde baagala. They block our doors and force themselves into our house. Bamenye enzigi ne beefuutiika ne beenyigiriza okuyingira mu maka gaffe. Using hammers, they hit walls, window glasses, and doors. They put my wife on gunpoint, ask her to reveal whereabouts. Bwe batyo nga bakutte ebisi omuli ennyondo, bakubye amadirisa gaffe ne bakuba enzigi ne bazimenya, ne bateeka mugazi wange ku mudumu gw'emmundu ne bamubuuza wa gye ndi. They stole money, numerous variable documents and all electronic gadgets. Bano bakuulisa ensimbi ne bakuulita n'ebintu ebiwerako eby'omuwendo omuli ebiwandiiko saako n'ebintu byonna ebikozesebwa okweyambisa mu bulamu bulijjo eby'amasannyalaze omuli laptop, amasimu, gadgets endala zonna. They took phones, laptops, gadgets, our internet system, our CCTV camera system, speakers, and electronics gadget. They could lay their criminal hands on. Buli kyonna kye baali basobola okutuusaako engalo baakitutte. They entered every part of our house, including the ceiling. They left much destruction everywhere. They grabbed my wife's phone, forced her to sit down, and ordered her to remove her password. She refused. They strangled her and insulted her. They forcefully removed her brows and took pictures. Speaking Lunyankole, they asked why she would marry to a Muganda. Abatamanya ngamba bano nga bamaze okujjako kamera zaffe ne batwala emizindaalo ne batwala kimu ekyali ekikozesebwa amasannyalaze kye baali bateddeko engalo zaabwe ne bateeka n'emikono ku buli kimu kye bayagadde. Bayingidde waggulu mu nnyumba yange saako ne waggulu mu ntabiro y'ennyumba gye tuyita ceiling ne baleka buli kimu nga bakyonoonye kye baali basobola okuteekako. Baakotte mukazi wange ne bamuggyako essimu ne bamuteeka wansi, bamuggyeko essimu ne bamutuuza wansi ne bagezaako nnyo okumunyigiriza aggyemu enkweka byama gye tuyita password. Omukyala n'abagamba nti sisobola kikola, ne bamukwata obulago, ne bamukwata akabadiya, ne bamukola buli kye baagala, ne bamuggyamu ne blouse gye yabaddemu, ne balikodinga ebifaananyi bye baagala ne bitwala, ne bamubuuza mu Lunyankole owa kiki ekyakolesaawo Banyankole banno ojje owase omutujju Omuganda. Bye bibuuzo bye bamubuuzizza. Ye statement president gy'awandiise. Kati bulijjo mbasomesa abantu bano nga mulowooza lumbu yasaaga, muwoza propaganda, muwoza blackmail, bano abantu nabasoma. Bano abantu balina bwongo, batujju batemu. Nanyumba obuyumba naye batiisa, naye bakaabya. Kati byabaddewo. Ngenda kulako video katono nnyo ku byabadde mu nnyumba, emisana ebadde mu nnyumba, then tulyoka tusimbula information nga bwe yabadde, buli omu weetegeka ogenda kutya. Embeera bw'eti bwe badde eyimiridde olwaleero okusinziira ndowooza video eno kanjizanye nga njizanyire mabega eno tulabe wamunaagira bulungi nnyo. Embeera bw'eti bwe badde mu maka ga president.
ofunze abakaga president bwegatyo begabadde olwaleero kati njagala kutandika bulungi nnyo video eyatulese tugendereyo bulungi maaso omutima omunafu soko sembere yeri kubanga wetugenda si wangu omutima omunafu wenyweze wetugenda si wangu. Alright, wetugenda si wangu. Ekisooka Mr. President wonna wooli mukyala Baby Itungo wonna wooli Nyande wooli mutabani wo Muhoozi saako ne ba kitaffe mu nkwe akatambi katandise mu butongole bino byonna byagenze okutuukawo babadde banoonya access okutuukibwa president kati balina access. Ekituufu kiri nti bakitaffe mu nkwe mwala bagenzeeyo be bagenda ne bakola sport on okuwa opportunity stage okujja. Bakitaffe mu nkwe olunaku lwe bajja baleka obuuma obulikodinga mu nyumba ya president. Bakitaffe mu nkwe bwe bayingira maka ga president balekayo obuuma obulikodinga amaloboozi. Ng'ekigendererwa Nyandwe ne mutabani we Saako Salimu Sale bali baagala kufuna live feed conversation between Baby and his husband. Olw'ensonga nti babadde tebasobola kufuna kwogerezeganya kumanya kuba kye badde basinga okwagala nti essimu bwevuga nga Baby either ali mu ddiiro oba ali mu kisenge nga ziri recorders zisobola okupikinga information ebigabo Baby byayogera nti oba somehow osobola okubuuza bbaawe kati oli luddawa otuusewa oli kuki nga basobola okukiwulira. Amazima gali nti bakitaffe mu nkwe bwe bayita religious dealers bwe bajja mission yaabwe bali ku Discovery Channel bali bazze kubega era be bali kuba placings audio recorders Museveni kwa badda basingako okufuna live feed okuva mu nyumba president nga bakola ki nga boge nga bayigera ku simu ne mukazi we kati nabana abazo nakulwa jo ne ba raiding ne bamenya era still bali se nyumba yonna nga bamazo gibaginga. So Mr. President First Lady wona woli nkwegalidde simu bwevuga todda mu gikwatira mu nju kubanga enjo ino kumala okubanga ekola ki erongoosebwa n'okufuna abantu abasobola okubanga baddamu okukebera enju eyo okuva mu siringi mu bisenge byonna mu ntebe na buli kimu kyonna ennyumba kati eriwero bagged nga SFC yamaze okubaginga enju buli kimu nga baagala kulya conversation na kumanya kwa locating president aliruddawa yendi purpose yabatuuse naye yabatuddeyo naye nga ekyatola bakitaffe mu nkwe kwali kugenda kubaginga nyumba nga bateeka omu buli codinga mu ntebe za president. Kati bano abazze be baani olunaku lwajjo amajiga SFC nga gakulembeddwamu Museveni yennyini Muhoozi Kanyarugaba kyaliwe Baramba Rugahale amanya kanga basomere amajiga SFC olunaku lwajjo bwe gazze gakulembeddwa Muhoozi yennyini Balamu yennyini wabula mu mmotoka endala mwabaddemu Andrew Mwenda onokojja Muhoozi mwabaddemu Tata Muhoozi omuto gwe bayita Toyota Muzeyi Kaguta bebabaddemu mu mmotoka endala era bano ekyabaleese ngenda kibabuulira mugenda kutya mugenda kutegeera amanya gababuulire Muhoozi Balamu Andrew Mwenda Toyota Muzeyi Kaguta bonna babaddewo ku crime scene nga bazze okukola bye balina okukola. Kati wulira bulungi nnyo mazo bategeeza nti aba Intelligence Council be baleese obutambi bwe bateeka mu ntebe ezo okurecordinga ebigenda mu maaso mu nyumba ya president. Kiki bakoze? 1. Njala tegeeze eggwanga n'okutegeeza president wooli mu compound yo yonna gyeyita ng'ettaka bwe waligula Muhoozi Kanyarugaba nga amaze okujja ne bakikojjaabe ne bakitaabe ne Balamu balese ba placings ensimbi eziri mu currency ez'enjawulo nga zisuka mbuumbi 10 nga bazi placings somewhere mu ttaka lyo muno ba placingzemu ebyambalo by'amagye mulimu ne mundu zi bastola nkiddamu Muhoozi yalese amaze okuplantinga emundu basitola nalekamu nga ataddemu n'ensimbi bazikwese bazisimidde ekinnya nga ziri mu currency omuli pound euro dollars
ne Uganda currency nga bazitadde mu ttaka limwe ziri ne balekamu n'emmundu zi pastora ne balekamu n'ebyambalo ebabireseemu kiki ekyabalesezza mu one bulijjo babeere nga bagamba banoonya fanda era mu video gye bakodde olunaku lwajjo if I'm not mistaken nabagambye mu statement yakwasiza Muwanga Kivumbi bataddemu nti waliwo 30 billions ezaawo Kyagulanyi okudestabilizing eggwanga kati 30 billions boziconvertinga different currencies nga bazireso ziteeka mu makaagi kitegeeza bana abantu bakyaplantinga ebintu so Mr. President wonna wooli ettaka lyonna gye liyita kimanye nti waliyo essente enkusi ze bataddeyo emmundu zi pastora n'ebyokulwanyisa bwe bavudde awo Balamu Andrew Mwenda Muzeyi Toyota Kaguta ne Muhoozi ne bakkirira ku luzzi lwo ne bakolerako ebikolwa ebyakalogo kalenzi olunaku lwajjo abasajja bano bakkiridde ku luzzi lwo president ne bakolerako ebikolwa ebyakalogo kalenzi kwabaddeko Balamu Muzeyi Toyota Kaguta oyo tata Muhoozi abadde atambuza PLU kuliko Balamu ne Muhoozi bebadde mukolo ogwo nga bali mu kukola ebikolwa byakalogo kalenzi ku luzzi olwo so Mr. President njagala otege no lose already really compromised one bebo zama njoga ja two bakikola mbakusiranye buli kimu kiveeko nga bw'okina amaanyi g'olina ne kati Muhoozi njala kutegeeza tosobola kujja maka ga muntu ne mukwata omukazi ne mukwata akabadia ne muyuza engoye ze mu International Criminal Court omukazi waddemba okuga nti mwamurepinze kubanga you recorded no recording omukazi ng'ali bukunya no recording omukazi ng'ali bukunya mujjukire tubali tubagamba ebigambo bino almost for 6 years nti bana abasajja bakwata abaana ne babatwala mu safe house ne bajjamu engoye ne basodomayizinga ne balicordinga kati mu mutwe gwa balowooza nti bana alicordinga babi bagenda kukozesa obutambi obwo okumuforcinga ave ayogere ekirungi babi abagambye mukole kye mwagala ye talina kyate mukole kye mwagala kati Muhoozi ne bakyaliwo mwali recordings obutambi obwa babi ng'ali bukunya nga mwagala bukozesa mubuteke ku internet mu Muswazi International Criminal Court bine birinze okrading amakaga Kyagulanyi it's a crime against humanity okumuluma nga timwina court order it's a crime against humanity na yoko recording otya mu omusajja ngo mujjemu engoye no recording obutamigo ogenda bukozesa at your own advantage mu makage gwe singa abera mwana wo oba mukazi wo nosanga bamukutte bamulikodis oyinza otyo gamba nti omukazi oyo kubanga yagambye nti yasembi ya blackings out yagenza okuddamu okwetegereza ng'ali ku lubalaza bamulese how sure are we nti temwamutuusizzaako gwa buliisa maanyi mbuuza how sure are we temwamutuusizzaako gwa buliisa maanyi kubanga ye tajjukira yagamba nakomye nga bankutta akabali abantu bantadde wansi ne blacking out nasembye okuddamu okulaba nga ndi ku lubalaza bandese nga bagenze kati Muhoozi bino ogenda vayo kyo binyumiza international community ejjuddemu abakazi ba activists nti waliwo makaga omukazi nga confessinze nti mwamulumbye ne mumukwata ne muyuliza engoye ne mukwata essimu ekika kya Samsung ne mu recording ogenda kinyumiza otya abantu nti omukazi temwamutuusizaako bikolobero nti omukazi temwamutuusizaako bikolobero one mwadde mwagala n'omwana omuteke ku gane point nti wali kyobola mwabuuza nti omwana ali luddawa abaana bali luddawa remember badde nga nzija bwa security nabaga nti baagala omwana omu bamutuuseko obulabe bamukozesenga bait okufuna Robert Kyagulanyi Center unfortunately basanzewo omwana bebasanzewo bakoze kye baagala naye bw'oba olina obwongo butegeera oyingira otya amaka g'omuntu n'omenyaamenya buli kimu n'osalaasala buli kimu n'okwata omukazi n'omukwata akabadia n'okwata blouse night n'ogiyuza n'omuleka ng'ali buswa n'omulikodinga gwe n'ogenda ne video n'ogamba nti oyagala legitimacy kiki ekibagoba mwabbya akalulu ebitundu 7 ku buli 100 kiki ekibagoba kiki ekibagoba kiki ekibagoba basajja mmwe kati mazo bategeeza biki bakoze kangezeeko nnyo okutransfer oba okutranslatinga message eno mu luzungu international community epic ng'engenda okwogera
And this message, which I'm going to deliver right now, it goes direct to the international community, including all the embassies in Uganda, diplomats, the international community, and those who have been funding Museveni's regime. According to the information I gathered yesterday on what happened in Robert Kyagulanyi's Centum residence in Magere, whereby Museveni's son Muhoozi Kainerugaba and his colleagues, namely Baramba Rugahare, Andrew Mwenda, his uncle, and Toyota Mosei Kaguta, with the help of the Special Forces Unit led by Muhoozi himself, they raided Robert Kyagulanyi's Centum residence in Magere. They did whatever they could in their powers. Whereby, I'm here to inform the international community, don't be fooled or surprised when the police or military comes out and say that they discovered the billions of money in Bobi Wine's compound. Don't be surprised or fooled when you hear that police had discovered ammunition in Bobi Wine's residence. Don't be fooled and surprised when you hear that they have discovered military attires in Bobi Wine's mansion or in Bobi Wine's home, because yesterday Muhoozi himself and his group, they came and planted whatever they wanted to plant there so that they can blackmail or link Robert Kyagulanyi's Centum to labor activities. They planted billions of money, ammunitions, uniforms in Robert Kyagulanyi's Centum's residence. They didn't end there. They even came with a witch doctor. They did some rituals in Bobi Wine's home, more especially where that place is called in Kabila. So there is a certain place in Bobi Wine's residence where there is a certain place in Bobi Wine's residence where he meets his friends and they relax. There is a well there. They came with a witch doctor. They did some rituals there. So whatever I'm mentioning here, it took place yesterday. So don't be fooled by Muhoozi or by the state that they have discovered the billions, ammunition, uniform, and other things, because they want to blackmail Robert Kyagulanyi, saying that they had been dealing in labor activities, as you heard or as you witnessed they did to his vice president of Buganda region, Mr. Honorable Mwanga Kivumbi, who was arrested recently after the state sent its killers and they killed almost 30 plus innocent Ugandans, and they end up arresting the vice president, who is currently facing terrorism charges. So that is exactly what is going to happen. So sagala muntu yena asirwaza abantu obagenda okuvayo bagamba nti abuzabuza abantu bino babikoze bitegeera. Kati kye kiddako, ulirize kiddako kino kye bapulaninga. Uliya kye bapulaninga. Bano ba intelligence dealers bamaze okuplantinga ebaagala Muhoozi n'awamba. Uliya kye baagala. Olunaku lwa jjo, muwulire bulungi nnyo, olunaku lwa jjo babadde ne meeting, nga meeting eno yabadde mu 7, yabaddemu Anita Amongi, yabaddemu deputy speaker, yabaddemu Muhoozi kennyini, ne mu 7 yabaddemu, ne bawogera ebigambo bino. Wulira. Deputy speaker yayogedde n'abalala byayogedde bengendo bawa mu meeting yatudde, naye nga operation zonna ezaakoleddwa zaasinzidde ku report ba kitaffe Bunkwe gye bawa Museveni nga bamaze okuva ewa Kyagulanyi, ne bamuwa information gye bajja okusinzira ku observation yaabwe yali etya. Wulira bulungi nnyo. Ba intelligence leaders oba bakitaffe Bunkwe bwe bamala okutuuka ewa Kyagulanyi bateekawo mu buli codinga, bwe bamala ne bagenda ba Museveni report yeruwa bagamba bati bawandika reporting egamba nti bali komendinga bo nga bwe mwali mukafaananya, bali komendinga bakitaffe Bunkwe bali komendinga Museveni awere ekibiina kya National Platform. Wulira. Religiously, the intelligence leaders who
visited Bobby Wine's residence recently last week. After that meeting, or after that visit, they recommended Yoweri Museveni to ban National Unity Platform Party. Why? Listen. Bamugamba nti ekibiina kino oyina okukiwera. Kubanga ekibiina kino kigenda kuleeta ebizibu. Si kye ekibiina ng'ebya bulijjo bye tubadde tumanyi mu Uganda. So ffe tuli commandingira okusinziira ku mbeera ey'abakirimu n'abakiwagira Waldova ekibiina kino kiwere. Either ng'ogenda kuyita mu parliament oba ng'ogenda kuyita mu court martial. So tembera surprised nga parliament recommendinze oba court martial okuli commandinga ekibiina kya National Platform okukiwera. Bino Intelligence Council yakoze recommendation. Tugenze maaso. Kuba asinzidde okutuuza meeting eno. Mu meeting eno Deputy Speaker Thomas Tayebwa yagambye Museveni tetusobola nga twakava mu kalulu okuwera ekibiina kya National Platform kijja tulabisa olw'ensonga twakava okukola obuvuyo bw'okubba obuluna buli kimu n'abawa recommendation bw'atyo tusooke tulindeko ne tujja kiwera nga bino bisigadde biwedde. Mukyala Magogo, Anita Amongi, Nabatulege, Sadolini, Mpogola, Sologeti. Oba yabadde amaze kwesiiga Carolite. Oba yabadde amaze kwesiiga Sunlight. Oba yabadde amaze kwesiiga Santi. Oba yabadde ki? Bwe yayimuse n'asituka n'agamba nti we must ban it with immediate effect. Nkudiramu. Yagambye we must ban this party with immediate effect. Why? Because the party is going to cause a problem in our plans. Mose, you know, you have few years to go. We can't tolerate this party with Robert Kyagulanyi Ssentamu. We must ban the party and arrest and we deal with Robert Kyagulanyi Ssentamu accordingly. If you want our plans to succeed, Oyanita Amongi. Yebo yasitusa okwogera gambye nti ekibiina kino tukijjewo ng'obudde bukyali. N'agamba Museveni nti ebintu bino bw'ogenda akabanja kosigeza katuno tetusobola kudiringa na kibiina kino n'omukulembeze waakyo nga waali atambula. Tuteekeddwa kiggalawo naye nnyini tumukwate tumukoleko ng'obuyinza bulagira ekyo tukiveewo. Bwe tutakikola tuba tuli mu buzibu. Owulidde bulungi nnyo. Kati bw'otawulira nti ekibiina kya National Platform n'abakulembeze baakyo bakwatiddwa nga balaze nti case file ya Kivuba Wamwanga Kivumbi ekyali widely open n'abala still at large, omusawo guno tobeera surprised nnyo nga bagutransferinze bagutwala mu court martial. Teweewuunya nnyo nga balina bamba okutta bakulembeze batwala mu court martial ne batandikira kuno n'okulikodingisa abaana statement ze bagenda okukozesa mu court martial okubaaninga ekibiina kya National Platform. So don't be surprised. Ekyo nkibagambye. Tugenda mu maaso. Bwe bamaze okukola ekigambo ekyo, Muhoozi n'abagamba to finish all this with the power entrusted in me as the CDF, I will deal with the Bobby Wine personally and I have to finish him silently. Yagambye nti okumaliriza bino byonna alina okudiringa ne Kyagulanyi ng'omuntu era mumalirize silently. Nga bwe nabagamba ku lunaku luli nti ekyali kimulumbisizza kumufuna kumuttirawo. Era yakyogedde mu meeting nti ye ng'omuntu okusira ku maanyi ge baamuwa ayagala kudiringa naye ng'omuntu amunyige silently n'ekyo kiggwe. Owulya bulungi nnyo n'ekyo kiggwe. Kati Mr. President wonna wooli ngenda kukusaba nga First Lady bw'atugambye please sigala gy'oli. Kimanye nti resolution baagiyisizza nti baagala kutta. Ompulya bulungi nnyo baagala kutta mbu kubanga gwe obstacle mu family rule erindiriddwa Muhoozi, mu family rule erindiriddwa mutabani wa Muhoozi omulala ali maje olw'ensonga mbu bo tebasobola kugenda mu maaso nga wali mu Uganda era balina okukolako mu bwangu obw'ekitalo era ne bakkiriziganya mu meeting eyo nti bakikole kiggwe. So mu kino kyonna kye bakola ne kye balumbya amakaago babadde bakimanyi nti bagenda kufuna. Naye unfortunately First Lady bagambye mukole kye mwagala ebisigadde Mukama y'amanyi.
mbategezaako nti bataddeyo ensimbi ziri mu different currencies, bataddeyo pistol, ama uniforms na buli kimu kye bayagala okukola. N'oluuzi mbagenda tuli compromised, bagenze bakolerako emizizo gyabwe egy'ekirogo nga baagala okufuna engeri gye badestabilize nga Bobi Wine bw'amaanyi ge bagajjewo na buli kimu kye baagala. Naye ebintu biro byonna bibagambye mubitegere bulungi ne president waali ategere biki ebigenda mu maaso mu makaage na kiki kye bamulowooleza. Mr. President, ngenda kusaba n'obuwombeefu muganda wange. Wonna wooli Mukama kingirize obeere n'amaanyi agajjajjaawo Sentamu. Obeere n'amaanyi agajjajjaawo Walakira. Obeere n'amaanyi agakitaawo Sentamu ne bajjajjaawo bakulembere. Nga ffe bwe toyama okutandika entalo zino n'ozikomekkereza, tuli wamu naawe mu ngeri yonna esoboka. Bangi nnyo bakutunuuliranga eyalemeddwa essaawa zino, naye abakutunuuliranga alemeddwa essaawa zino be bantu bennyini b'obadde oyirawo omubiri. Ate nga tugamba nti bantu balamu magoma gavugira aliwo. Akuba ezizo nga wooli era bw'ovaawo yakuba ez'omulala. Eggwanga ly'olwanirira ddene nnyo kusinga, naye ate abaziira abalwanirira eggwanga eyo tebabapima mu kiro, babapima ku buvumu bwabwe nakwefiiriza. Ebyobugagga by'okoledde ebbanga nerigasa ebyobadde olina ogyongedde ku ggwanga lyo era ojja kuwandiikibwa mu byafaayo. Weffe naffe nga tuli mabegawo katukole kye tulina okukola. Nabagamba nti nze ne bwe nzikirira wano omuntu omulala atandikiranga wano. Eggwanga tebalirwanira nnaku lumu, tebalirwanira wiiki, tebalirwanira mwezi, balirwanira mpaka obukulembeze bukyuka. Ababaawo be balyeyagalira bintu ebyo ffe katulwane mpaka kuuka jjembe. Mukama wange yonna gy'oli tuli mabegawo, kyonna ekijja tugenda nakyo. Nze nasayininga ab'eŋŋanda nabagamba munte ŋŋende, ebisigadde Mukama yalinjajinga so si mmwe, kubanga ekifaananyi ky'osiiga eri abatannakitegeera. Naffe ekifaananyi kitusiiga eri abatannakitegeera. Y'ensonga lwaki olunaku lwa jjo nagamba bannayuganda mwenda bali mu diaspora. Uganda yakabeera emyaka gigenda mu 6. Uganda teri munnayuganda yali afunye ku ssente eziva mu byobugagga by'eggwanga. Ku Museveni ebyobugagga byonna abyeddiza n'abiwa n'abazungu bayagala. Muganda ng'olwokuba tofunanko kya bugagga kya ggwanga kufunako mugabo. Yessa buli munnayuganda ali mu diaspora mukole kye nabagambye ejjo. President kati olina omusingo, oli obadde tolina musingo, omusingo gwegulwa. Ebyobugagga Museveni nga bikwata n'abiwa Abachina, n'abiwa Abamerika, n'abiwa Abangereza. Ng'ate olwedde aludde mu bukulembeze yazimba dynasty. Kyekiseera nawe okosa opportunity eno ng'okosa balobisiti bo. Ebyobugagga ffe by'eggwanga tubuweeyo kubanga we are the Ugandans. Abantu betudiiringa nabo si bannayuganda, these are Rwandese abatalina bwongo. Ekituyisa nti Abaganda tuli bagezi oba indigenous tuli bagezi, we think twice before we act. Ekituyisa abayaaye kubanga we think before we act. Teri muntu munnayuganda indigenous asobola genda kulumba maka ga muntu Samukaago akiro n'okwata mukazi we. Teri muntu asobola kuba nti owandiika ekigambo ti ngenda kutta nga gotta tomuyinako musango. Presidenti olina omusingo gwa byobugagga bya ggwanga ffe tukuwadde go ahead. Sayini endagaano zeegala okusayininga n'abantu nnyande tumutwalaganye nga talinnya. Kubanga ffena tetubifunangamu ate nga betulina okukozesa kuba naye byawaayo. Jjukira bizimba Rwanda ensi yaabwe ffe jaffe ne bagireka nga nfu. Mr. President, nze nkuwa obweyamo ne bannayuganda basigadde kuba n'aba NRM bakirimu kati bagamba kyetubadde tugendamu tetukimanyi, tetukyalimu NRM tubayeekera. Nze nkuwadde obweyamo n'abalala sibokozesa ebyobugagga by'ensi yaffe ng'omusingo tweggyeko omusajja kuba ffe twagala mirembe. Twagala mirembe. Bannayuganda bagambye muwandiike amabaluwa ku buli ofisi yonnene mu ggwanga ge malimu mutegeeza abantu abo. Tugenda mu kikolo ekyokugaa nti tulwanyisa Museveni nga tuvudde embiga tugenze embikolo nga tewali muntu agenda tunenya. Presidenti nze nkuwadde obweyamo n'enkuta kati kozesa ebyobugagga by'eggwanga ng'omusingo. Kuba ne Museveni abikozesa okuzimba Rwanda, okulumba Congo, okulumba Sudani, okukolesa Tanzania ne Rwanda ne Kenya nga tewali amuwadde buyinza.
Bana Uganda muwandika abaluwa nga mugatekako reference nti abazungu kye bagala tugenda kiba kyeki byebogagge byesibi tuyina kubanga teri mu Uganda lyabiganyiddwamu. Walode kusereza kolodi, walode kusereza amafuta, walode kusereza uranium n'ebintu bye otomanyi wali birideko nedda. Parliament yali etuddeko olunaku lumu ne bagamba nga Minister of Finance azze n'abagamba Uganda tusima omusenyu guli variable guli mu ssente bweziti. Parliament yali eise ku Minister of Finance n'abanyonyola nti zabo tumujja mu ssente zino. Parliament yali etuddeko ne bagamba nti amafuta tugajje mu ssente zino. Gonna amafuta Museveni agatwala gwa abazungu. Kitegeeza tukozese the same resources okuziwa abazungu tufune peace. Kwafe kye twetaaga peace, tetulina kye twetaaga peace mu ggwanga lyaffe n'eggwanga lyaffe tuddira n'okugoba abasajja abatuusi mu nsi yaffe. Tetugenda kukkiriza mutuusi tumanyiira ate kututta kutwala ggwanga lyaffe nakuwaba bubyomu. Mukitegedde bulungi. So president nze nkuwagahira bannayuganda mwena gye muli muwandika abaluwa nga bana bagambye bwe mba temukifuddeko it's up to you. Otherwise ekyo kyo nkibagambye. Kati wuliriza no one. Buli muntu atuuka ekiseera kyalimu ne kimukwata mu babiro oba n'akisigalako. Amazima gali nti omusibe ali mu kkomera retired Colonel Kizza Besigye yavuganga emmotoka ya FDC ng'agivuga nga yamanyi gy'agitwala. Wabula yatuuka ekiseera n'alemeza ekigere ku ekiserereeta ku muliro ng'ayagala buyinza. Kati omwali battani boy ne bakondakita kuno okuli Anita Amongi ne Taiwa bagenda okulanga omusajja avudde ku mission yaabwe ng'agenda kutwala buyinza seriously. Ne bakola report ez'enjawulo bamaze okukola okubega ne bategeeza Nyando Soferi nti omusajja ali serious, fucking serious this time around, ayagala buyinza. Ne batandika okutulugunya n'okutta buli muntu yenna eyali influential mu FDC. Bambega ne basigalamu Besigye bamutwala ne mutuuka kati nenga abawayo information n'okulya Besigye olukwe yali Anita Amongi ne banne era kyovula bali NRM beyagala ng'amaze okulya Besigye olukwe nga naye oluvannyuma yakyuka n'atuna mu direction endala bamulyamu olukwe. Iyo ensonga lwaki bali mu kweyagala musereza omuwa omusolo okukola ebintu ebyo bye bali mu kukola essaawa zino. Awo tuvuddewo katuddeko emabega. Kino mukiwulirize bulungi nnyo. Oluvannyuma lwa Museveni okumukuba akalu n'abufuula obusungu n'abba obululu, effujjo n'alikola, bamuwadde lipota baga nti ebyokulonda mu Uganda byo tebikyaliwo byagenze. Tuzzaako ki? Abantu baganye okulonda. Bwe yategedde ekintu kino nti ebyokulonda tebikyalina mugaso, n'agamba sina kyenzizzaako ati ebintu bibalekedde. Ladies and gentlemen, temulowooza mulwande Museveni, no. Todda mukiteeka mu bwongo bw'otulande Museveni. Museveni taliiwo. Museveni doesn't exist anywhere. Bamutega kamera bamukubye eddagala najja n'ayogera. Bamuggyako kamera Museveni aba taliiwo. System evugibwa Anita Amongi, Salimu Sale, Muhoozi Kanyerugaba, Audrey Lwabwogo, Kiriwa Kiwanuka, Karugire, ne Salimu bebavuga bakumenyere. Kuliko Kiriwa Kiwanuka, muwandika amanya gano. Kuliko Kiriwa Kiwanuka, Karugire, Audrey Lwabwogo, Janet, Muhoozi, Salimu Sale, bebafuga eggwanga. Ono Museveni taliiwo. Ne bebyogera nga bamuggyeko kamera tebikola bakulu. Si yafuga eggwanga. Eggwanga balifuga mubategedde. Era buli kyebakola bakikola Museveni takimanyi kubanga yabateredde kati buli kimu bakola kye baagala. Bo kye baagala basalewo mangu kwe kuddira Museveni bamulayize ng'obudde bukyali, bamala omulayiza bakyuzinge cabinet bo bennyini bagiteeke mu public, then batandika okukola emivuyo yaabwe egy'okukontinue nga bafuga eggwanga. Kati mwana wali okolera Kombe Sewane.
which eno yitufundikira aba opposition nchidamu which eno yitufundikira aba opposition bonna ng'ogyemu nope ebibiina byonna ebisigadde ebya opposition byasinkanye ku Fairway Hotel mu Kampala wiiki eno ne bakola memorandum of understanding ne Museveni wiiki eno basinkanye ku Fairway Hotel ne bakola memorandum of understanding. Memorandum of understanding erimu biki erimbira wammanga wano bo bamugamba nti bali ready okukola naye era bwe mutembera surprised nga bambayingide mu cabinet ya Museveni nga ba state ministers ne ba cabinet ministers abana bafiseewo bayinza baleka eno mu opposition nenga bali ku payroll ya state era nga bagenda sigala bakola emirimu gyegimu okudestabilizinga opposition n'okuleka okubanga bamanaging engeri bagenda okumanipulating mu society okuba nti obufuzi bwa Museveni bugenda maaso ne family ye kati mbagamba bano ku Fairway basinga bakola memorandum of understanding MO era temwewuunya nga abamu bafunye wa state minister oba cabinet ministers abasigadde bayinza obutagenda ne basigadde nga bazanya emizanyo gyabwe okitegedde bulungi nnyo so ekyo nkibagambye mugenda kirabako very soon naye katusabe bano baleme kutuukayo kubanga ffena kye twagala ng'obuyinza bukyuse mu ngeri yonna esoboka so kati bwe muntu tegeera kiki tuba tudiringa nakyo baani abadde bakola emirimu gino nekye bagenda okukola nenjala baga Museveni taliiwo tetulwana Museveni tulwana abantu abenkumenyedde Museveni doesn't lead that country. The country led by the first family people with the help of Speaker Anita Amongi, Chiriwa Chiwanoka, Kalujire, Audrey Kruabogo, Janet, Salimu Sere, and Muhoz. Those are the key figures which runs the country right now. But Museveni is no longer functional because he's already in his evening age. He can't decide at his own. So now they are planning whatever they are doing to bring in Muhoz to take over from his father. But unfortunately, there are so many differences, all different groups in the state, which are trying to fight against that system to grab power from them. So, don't be surprised when there is a coup d'etat or anything else. But in the process, the power of people is still fighting with them. So, soon or later, you might see the change of government. In just a few months, just watch that space. Anything might happen. So, mbitegere, mujja bitegera bulungi nnyo. So, njagadde bategeze ekintu mukitegere nti waliwo n'okulwanagana munda muli kwennyini eri abagamba kino kisusse eri abagamba tukivuge nenga their main goal, their main purpose is to kill Kyagulanyi Ssentamu and to abolish or to ban National Unity Platform. Recommenda Inter-Religious Council erimu Kazimba Mugalu konanga kulimu kamayo kade wa Kyagulanyi bebali commandinze kibira kya Nalupa kiggalewo era bebadde basale ku planting obumu buli coding amalowoozi mu nyumba ya Kyagulanyi era kyovula bano balumbye nga balina kiki bagenda okulumba na buli kimu nga bakimanyi kye bagenda okukola nga bano bagenza okugendayo. So bw'oba trustinga omunnaddiini mu Uganda currently trustinga ko batono abasinga obungi ba state mafias bakolagana Museveni okukola ebintu bye bali mu kukola. So awo tuvuddewo. Temwewuunya nga state evuddeyo n'egamba nti yasanze ku hoteli ya Mwanga Kivumbi ebyokulwanyisa ne ssente enkalu. Temwewuunya state ng'evuddeyo ng'egamba basanze ebyokulwanyisa ne ssente enkalu ku hoteli ya Mwanga Kivumbi. Hoteli ya Mwanga Kivumbi eri mu Kyaddondo omwo nagibalagako kodde babegeeri nga nkyabatwalaganya nabalaga ku ofisi ya Mwanga Kivumbi. Ani yaliko wano? Njagala abantu bamanyi history baludde mbyobufuzi nga baliko wano. Nabalaga ku ofisi ya Mwanga Kivumbi. Si kyalina footage ngeri gye masimu gange gye gakyankana na video naziwa.
Ani akyajjukira hoteli gye Nabalaga ya Mwanga Kivumbi? Ani akyajjukira hoteli gye Nabalaga ya Mwanga Kivumbi? Tulina obudde butono kubanga ye bakomrade bagenda tusala kuingira mu ssaawa zaabwe. Sala kuingira mu ssaawa za bakomrade bakola video. All right. Aneti asimu yaliko. Kati temwewunyanga state evidde negamba nti yazudde ensimbi enkalu n'ebyokulwanyisa mu hoteli ya Mwanga Kivumbi kubanga ennaku 2 mabega basindisa amagye ga SFC agali mu ngoye za bulijjo bambega ne basalako hoteli ne bakola bye baagala kati bali mu kunganya obujulizo obusimbe babuleeta okuteeka ku Mwanga Kivumbi nti bile bazudde nga bakikoze wa president kana wa Mwanga Kivumbi ku hoteli ye temwewunyanga bagambye nti basanze ebyokulwanyisa ku hoteli ye mu ngeri emenya amateeka bo kye baagala okukola olw'ensonga nti tebakyana kye bagenda gamba abantu okujjako okukola effujjo. Kati kino njagala buli omu okiteekewo era okiteeke mu mutwe gwo. Okulonda mukutegedde buli kimu kitegedde gwokimanyi tulinganga kampeni ezitandise obutandisi gwomanyi nti Museveni ali mu kabiga n'okusinga bwe yali abadde gwokimanyi nti eggwanga liri mu kubunkenke n'okusinga bwe yali libadde lwaki liri ku bunkenke wuliriza wano wammanga. 1 Museveni yekweka nnyo n'alowoozesa abantu nti waki freedom fighter nga kiri eky'obuyekera n'obutujja akikwese wansi ngenda atadde ekifaananyi eky'omukulembeze ali democratic omukulembeze alwanirira emirembe kati esaazi nekifaananyi kivudde kizze ku mmeeza kati wano wagenda okukolera buli nsobi bulijjo mbaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'obunsikanga oyambe ekkiriza ekintu kyajjo okunoonya ne bajja ne bayingira maka gakyago gomanyi kyekyakoze omanyi kyekyakoze emwana bwanika teyalinya bannabyabufuzi bali empewo za Buganda abazisamira bagazigenda kwambula abantu nga titubakuteeko mwe temwakimanya ekigoba basajja bano sigwa ali eyo emmandu abantu ze basamirira essaazi ne basumula emisambwa n'emizimu mu spiritual world nakibaga spiritual world erimu kutawanya Museveni n'olunaku luyatula ku luguudo lw'e Masaka jjamu n'amalako ennaku 3 yali asiba Abaganda mu Buganda muleme kusituka yali ali mu kuloga akiwakanya genda okubire kugomanyi na spiritual leader omugambe lumbu kyayogedde emisana kituufu olunaku luyatula ku luguudo lw'e Masaka n'asiba jja mu kumala ennaku 3 yali asiba Baganda obutasituka yali asiba naye spiritual world eri mu kuvuga abantu bano okukola ebikolobero byonna okweyanjuluza abantu kibadde tebamanyi omuntu wategeera nga wasoma mbwe Sandhurst n'ogenda mu Italy n'ogenda mu Egypt Military Academy mbwe wasoma n'otasobola kukozesa common sense amaka g'omusajja nga genda mu ssaawa mmeka lwaki mmenya lwaki nyambula mukazi we muli kodinga menya ebintu byonna nga sina court order nga ne bbaawe taliimu lwaki ngenda ku Twitter nenamala okumo nengenda ku Twitter nentandika okuwandika ebigambo n'ennumba ensi n'ennumba abantu kino ekintu eno spiritual world eri mu kukola bano bali mu kweyambula bokka ye Kyagulanyi atudde ali bw'ati Abaganda kye bamuga nti gundi yasamira bati yasamira yatereza mpewo empewo za Buganda mwenna abazibaddemu ebbanga okuva 2021 mwebale kukola mulimu nyongero basuubiza mwongere nga mukuma ebyoto mugenda mu nsozi mugenda mu bibira olunaku lwajjo nabagambye olunaku lwaleero lw'omukaaga nasabye ennume kutukwasa basajja Kabaka olunaku lwajjo nga banoonya bute bagenda mu Kasubi Nabulagala babika Akabugo ku njole z'Abassekabaka nti Museveni addemu afuna amaanyi agafutubbala ku Buganda oba kasimanya obwatuuse nenda butadde nga bakikulembeddemu abadde baagala okutwala Museveni mu Kasubi mulimu Agnes Nabaloga eyo nsowole mulimu Sarah Kagere eyo nsowole David Wasajja Apuli omusajja omutolo Munyolanda yensowole ne Salonga Mulenge Charles Peter Mayiga Salongo afutubbadde Mengo bonna nga baagala okutwala Museveni bamuteeke mbwagende Kasubi alika Akabugo bakole n'ebyo bikolo bya Kalogo Kalenzi mbu empewo z'Abassekabaka zidde ku Museveni asobole okufutubbala ku Buganda naye mbalayirira
temu kyana kye musobola kukola gwe tosobola kungamba nti omuntu ategeera osobola okukola ebintu by'omukola essaawa zino n'oteeka nodi buloko mu ggwanga buli muntu alina essimu nga mugimubbako muyingira amaka g'abantu muleepinga abaana abawala muleepinga abakazi mwakasiba abantu basukka mu mutwalo countrywide abantu basukka mu mutwalo nga tebalina musango musaba mumulooza tebatta mu Buganda bali mu kutta mu Busoga bali mu kutta mu Bugisu bali mu kutta mu Mamboka mu Maserengeta kye bakola kye bayita indigenous Munyankole eri waliyo ne kafyu mu Buganda go bakwata go basiba obuwagira eno batowagira NRM kitegeeza bwe tudde mu 1996 n'okutuuka ebikolo bino bibadde bikolebwa kana akasajja kabadde ka mastermind k'ebintu bino kati kali mu biteeka mu nkola bulijjo mwebuuza Salimu Sale tayagala agendako auto mwebuuza Salimu Sale kyamutumya alufu n'amanya ge bamutuuma n'okumubaningira nga bakava mu nsiko yakola ebikolo by'otasobola kusanga ku nsi gye mubaningirawo lwaki kubanga yali siriyokiira ng'ayatta bussi nakati akyakikola mbasomesezza abantu bantu never ever trust any soft spoken person to bana abasajja mbasomesezza ebbanga ddene they are good at convincing ako ka plastic smile kakuteerako omusajja bakuganga mu nsiko wamugamba nga nti afaanire mulwadde njala genda kufuna ku ddagala nagenda kufuna ku ddagala nti genda naye yita wano kati baali bakola amakubo gaabwe nga buli ayagala okuva mu kampu genda okubaako kyafuna ebweru bayinanga amakubo ge baliwo bati nga buli muntu ayita mu kkubo tosobola kudda abaliyo basasini bamanya nti bamusindise kukola kumutta kino genda okibuuza era mutalo mu kinana ajja kubuulira nti oyo yennyini gwe basabanga permission n'agenda nga buli ajja omusaba bamugamba oyo oyagala gendere yitaawo nga buli kkubo lyamusongeramu tasobola kuwona be baana b'Abaganda basinga obungi batta kati ye musajja oyo era buli muntu amulamba osimanya alina kasimayiro omusajja mulungi kyoyogerako tokimanyi ye musajja akyasinza obutemu Uganda oyo gwe muyita Salimu Sale mutemu nnyo kati n'omwana omuzimu gwamwambala kubanga naye ayagala obuyinza mutemu nnyo ate mulogo teri muntu asinga Salimu Sale bulogo mayiga yamuguza olusozi Buganda owasibuka erinnya Buganda mu Nakaseke n'aluwamba n'akola n'ateekako n'amasabo buli kimu n'akiteekako kati ye musajja ogwo mulooza temuzanyisa n'omuntu by the way abakyanyooma information eno tubasaasidde lwaki ebiseera bisinga ensi yonna etambula ku information oba tolina information tosobola kutambula kati gwali kuno ng'okyawakana ebigo bye tubali twogera ebbanga lyonna nti abasajja bano batujju olumba otya amaka g'omuntu nga taliimu n'okwata mukazi we n'omwambula n'omulikodinga akatambi papa sirengo oyagala kakozesa nti bw'atakola kino ogenda kukata wallahi nze ne bwemba nze n'okankwata nkugambirawo kate bwe mba nga ndi wa ggwanga lyange nga ndi lwandya kugambirawo kate era babi wonna wolera omukazi mugumu nnyo twongera okwebaza bali kulwanira ggwanga lyo kati mwena kye mwakoze kibasaze information efulumye wawudova bye mwakoze birabise wawudova essaazi no babi ne bwafiira no muhozi bagenda kukwata wawudova obutambi babi abutadde information agitadde tugitadde nebye mwakoze kati muve mukole statement mwasanze sente wa Kyagulanyi muve mukole statement mwasanze Mmundo wa Kyagulanyi basitola ne AK47 muve mugambe nti mwasanze ebintu wa Kyagulanyi bifaananyizako ebyamagye mumuteekeko emisango mbwa mmwe muveeyo muhozi get out use your kangaroo courts implicating Bobi Wine in labor activities because yesterday you yourself plus your colleagues you raided Bobi Wine's home, you planted there billions of money in foreign currencies
plus ammunition and army uniforms because you are planning to abolish or to ban national platform and to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu. You placed charges against him, you take him to court-martial, then you finish him there and then. That is your plan. But shame upon you, the world knows exactly what are your plans. You went on shooting almost 35 innocent Ugandans in Butambala. And you ordered your assassins to hide all the dead bodies from the crime scene. You ended up arresting the owner of the house, that is Honorable Chivumbi. You took him to prison, then you presented him in court, putting, placing charges against him, terrorism charges. Where are dead bodies? On 14th openly of January, I came here. It was exactly 8 p.m. as usual. I exposed your father's mission of M23, ghetto structures, using power, pangas, to terrorize Ugandans. After you recorded videos, and I know UBC and Natasha Broadcasting Service, that is NBS, they have those videos. Don't be fool and don't be stupid to play those videos to the public, implicating Mwanga Chivumbi and Robert Kyagulanyi Ssentamu in your nonsense. Because we receive information on a daily basis to expose you. Good enough, you have opened a set to expose yourself. How can you raid someone's residence without a court order, late in the night, where the husband is not there? Muganda nge tugenda kuvaawo nammwe. Bwe bange nekakano kwa TV akagenda osigala ku online nga tubaweereza ensonga zino. Kajja sigalako mpaka lwe munanzi ale sigenda kufa kati. Batata bange basinga banga bonna bakimanyi nti nze nasala leero kati kijja kijje sikyalina kinziza mpaka ngonga litunuddwa. Oba nfa bwavu kanfe bwavu naye nga nsigadde mu struggle mpaka kuwulira bubi. Kati abali mu America mwenda bakulembeze oba wali watewalya kyekiseera kulwanira ggwanga mugende muteekeyo ebintu bino. Abali mu Canada kyekiseera. Abali Bungereza ngenda kusaba olukiiko olufuga national platform Bungereza ebintu byogenda ku demonstration musoke mbijje kati tukole ekintu kya underground. Tubasindise mu diplomatic mission zikati ku sawa ya kuwandika mabaluwa, sawa ya kutuka buli office ba comrade ngenda basaba mwenna. Mwene ba comrade ngenda basaba sawa yokweka ebintu bya demonstration bisoke bivewo kati. Tutandike genda ku buli mission eyegwanga eri Bungereza. Nga muwandika mbaluwa mu present nga buli kimutegeeza abazungu kyekigenda maaso mu Uganda. Nga twetaaga invasion by invading eggwanga Uganda kati kyetwetaaga. Ebyokwekala demonstration musoka muziteeko bbali. Sawa ya kuyingira kati zu office koko mufuke ba lobbyist. Eggwanga basajja baligenda disset tugenda mu monarchy. Tetugenda genda mu monarchy. Museveni avuddeko mutabani wa afuge mutabani wa Muhooza mu monarchy yani ya nyoko. Mulova kitamu afuza myaka kienda mwena tasi mu na Uganda. N'omwana tuli mu na Uganda. Na buno obuzukulu busitani obuto buli test nobo si mu na Uganda. Nete kuli asobola bo amagezi. Eya demonstration yikomeka tisawa ya diplomacy kuyingira buli embassy buli office nga muwandise baluwa ntwetaga invasion kati. Nabagamba struggle etandika butandisi kati. Struggle etandika butandisi. Gwabadde asuubira ojidduka mbu simanyi ndi mu kwetonda simanyi akalukaganye nnyoko. Baba sindika ko tukimete mugenda tuka mukole yutali kituba buli kantu konna konsa ku social media musimanyi twetonda banange kala kalubaka bifu tubivudde mu nnyoko bebambega babaddemu nga banonya numbers. Ekyo bakizanya muri van psychology na kibasomesa ne baga nti bagenda tusindikamu abantu. Bwerugwa bagenti atera ne mwana tusonyiwa fe twatuloza kigenda kugwa tudde waka kati kiganye nsa Museveni ansonywe Muhoozi onsonywe twayogera bingi ku manyoko. Musana kufanga mwetakula buli muntu yenna ayina embeera yonna erya mu nsi y'olukwe nga weekyusanga ebikooyi gwaba alina okusooka okufa.
era mu revolution zone esigo obunyi buli muntu yenna omuliwo olukwafa era bamutta mu revolution buli muntu yenna ekyusana lya mu struggle olukwe oba oyina kufa yenna yavuga simanyi mutusonyiwe katwati mayi bigenda kuggwa tewali mu struggle wali ozze kubega foza tumaze emyaka twetaaga kudda kandi tugamba no ekibawo kibe oba tufa tufe abasigale balitwala eggwanga maaso babasindikamu abantu bangi nnyo teri kupowa kati katandika butandisi mwina mainstream media mwina ba YouTube mwina ba bloggers feka tusigale ku kino nga tukikola mpaka kuwulira bubi tulategeera nebigenda kugwa bwewo obukere bwe bali basindise kuno ku social media kabaloosa nti kategeera kumbe tekategeera kasiru kazibu munansonyiwa saagala kuyingira mu ssaawa z'abakomedi abakola vidiyo endala vidiyo njitadde mukaba nkumire mugende ku platform kwa mukulu William Asimu azena abala mugende nzeno vidiyo njigadde mukaba 10 mpera mwiraba nenga buli omusigala joli ngo kitegedde nti abantu abo je bali bangi nnyo bw'olya gwe yefule saazi mwenze ayina bivuddemu simanyi bansonyiwa be bali babasindikamu beebo kyovula mbagamba temuddamu kwesiga muntu yenna atali wankyukakyuka ab'enkyukakyuka mbamanyi mwiraba